Abatembeeyi abagobeddwa ku nguudo bavuddeyo ne bavumirira engeri ekitongole kya KCCA wamu ne poliisi bwe baakuttemu ensonga zaabwe oluvannyuma lw'okubagoba ku nguudo. Naye gavumenti ekintu ekyo eganya okukiwuliriza, abantu baffe bongera batulugunya, not only that make the matter worse. Ne chairman waffe yennyini yabadde agenda okwebuuza ku nsonga y'obwa stand kijayimiridde mu programu eno, bayodde muyoole ne bamukwata ne bamusiba mu kkomera. Ekintu kino twagala Madamu Jennifer tetuwakanya nkola ya gavumenti wa ya KCC. Ffe tuli ba program ya evening market. Kati bano baagala kutuula wansi n'ekitongole kya KCCA okusobola okukakanya butya bwe bayinza okutuuka ku nzikiriziganya batandike n'okuwa omusolo. These people are in the seat at night, they are ready to pay. Basasula sente mu bwansi gye baba bali. Echo Madamu Namusisi ne company ye simanyi batakola sibatamanyi. These people are there down basolooza sente on illegal basis. Twagala tumanye sente ezo ze basolooza mitwalo 5 kidana kakadde bukadde butano ziragawa. Lwaki sente ezo tebazilegalizing naffe ne tufunako chance ne tuwa sente KCC ne tubeerawo mu mateeka, ekiro ne tubeerawo mu mateeka, kibi ky'okusolooza ekibuga ekiro n'emisana. Bwe twogeddeko n'omwogezi wa KCCA Peter Kawujo alabudde bonna abakyatundira ku nguudo nti tebeeyibaala essaawa yonna bakukwatibwa bavunaanibwe. Wavuddeyo abantu abazze ne bakuba abakozi baffe ab'ekitongole nga wansi nga ku paaka. So bakolebwako ne bakwatibwa kubanga poliisi twadde nayo, basatu ne batwalibwa mu kooti ne bagenda eruzira babarimandinze, era n'abalala basuze ku CPS. Kyemanyi nti akadde konna bajja kuba batwalibwa mu kooti. Tukubiriza bannakampala bonna teri ayagala kibuga kitaliimu ddembe oba butebenkevu. Ensonga lwaki tubagamba n'okubajjukiza nti abantu balina okukolera mu bifo ebitongole mu ttale ze twogerako, ate n'okulaba nti buli kadde konna tutambulira ku mateeka, tukwatira amateeka mu ngalo. Okuba ofiisa wa gavumenti akola omulimu era ojja kuba zizza musango. Olunaku lw'eggulo poliisi yasibye egobagana n'abasuubuzi abakolera ku nguudo oluvannyuma lwa gavumenti okuwa ekiragiro nti tebaagalako era okukakana nga bamu ku bo bakwatiddwa. Bunya Emmanuel, WBS, Amasunsule.